Ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'enkya ya leero ebimotoka biweetiiye ne poliisi evunaanyizibwa kukuuma obutonde bw'ensi batuuse ku kyalo Katalanga mu zooni ya Kiwafu B mu ggombolola y'e Makindye okukola ebikwekweto kw'ababadde basitula ebizimbe mu kifo awagambibwa okubeera olutobazi. Mu kifo kino wabadde wayiiriddwawo entuumu z'ettaka kw'ossa ebikozesebwa mu kuzimba eby'enjawulo era wabaddewo ekizimbe ekipya ekiri mu kuzimbibwa. Nga twakatuuka mu kifo kino ekimotoka kiweetiiye kitandikiddewo okumenya ebizimbe ebibadde bizimbibwa mu kifo ewagambibwa okubeera olutobazi. Waliwo n'ennyumba z'abantu ezimenyeddwa ezibadde okumpi n'omusingi omupya ogw'ebizimbe ebiri mu kusitulwa era wano abantu balabiddwako nga bakwatamu ebyanguwa okudduka ekibabu. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'abatuuze babirengerera bbali nga n'abamu babadde beewuunaganya ku bigenda mu maaso mu kiseera kino eky'eggandaalo. N'omwalo ogubadde gwazimbiddwa awagambibwa okubeera olutobazi ekitongole kinnema kigumenye era wano amazzi gatandikiddewo okwanjaalirira mu batuuze. Bo abatuuze mu kitundu kino tebabadde na bigambo biwoomu eri bakungu ba nnema olw'okubakijjanya mu kiseera kino eky'eggandaalo. Situge mulundi ogusooka nga batwataganya mu nnaku enkulu nga ne KCC nkakasa nti bakyali mu holiday tebanaba kuba nga bakola essaawa zino. Bamenya abantu tebabayinfominze babatunuzaamu omwala naye guno si gwe gusooka. Muzeeyi yatuta sana atugamba tubeereko alyoka tegeera. Tugambye oli omukazi atugamba mu mugende gabe gaba tulinayo ettaka lye mwatugulirayo. Gavana imwaga tudde wa gavumenti mutunyigiriza nnyo. Abatuuze bano era baliko omugagga gwe balumiriza okukozesa ekitongole kinnema okwagala okubagobaganya ku ttaka lyabwe yalyoka alyezze. Duleeka ali emabega w'okutugoba wano. Wandi bamenya ebintu bya Duleeke naye tewali kitegerekeka. Duleeke kubanga bamumenya wali ne bamumenya wali n'asigala ng'agula wano. Bano beerimbise okulaga bamenya bintu bya Duleeke naye tageti bya kumenya bintu byaffe. Bino bintu bifuula mu nti bya gavumenti tunyigire gavumenti naye nga ya muntu omu. No tekikola. Baveeyo gavumenti eveeyo bave mu by'okutunyigiriza bwe baba bagala ekintu tutuule nabo ku meeza naye balimu okutunyigiriza. Tetusobola kukwata ate olutobazi tugenda oluwa muntu. First ekisooka tetulina lukusolo. So ffe tugezaako okulaba nti oba tuziyiza abo abagezaako okuyingira entobazi. Bano era bavumiridde n'ekyannema okuziba omwalo ogubadde gutambuza amazzi kyokka ne bawera nti si baakwamuka nnyumba zaabwe. Toyinza kukwata amazzi n'ogatuuza mu bantu ge tulwanyisiza ebbanga lyonna. Nkunga abantu b'ekitalanga mwena enkya tukeera wano okuzaawo kuziba wano mwala. Akulira ebikwekweto mu kitongole kinnema Victor Nahabwe atubuulidde ku kigendererwa ky'ekikwekweto kino. Ekitundu kino kye kiyambako amataba gonna oba enkuba bw'eba ettonye amazzi gonna agava eri buli sayidi zombi agava Bbunga eri Soya agava eno Kansanga agava eri Emuyenga gonna gagwera wano. So kati bwe tukkiriza omuntu ajja azimbyewo ekisooka ogwo musango. Nahabwe agamba nti bagguddewo n'omusango ku bantu abadde bazimba mu kifo kino era bw'atyo n'alabula abatuuze bonna abakyesisigiriza mu kifo kino okukyamukanga obudde bukyali. Abatuuze bonna abali mu lutobazi luno tubamanyi era tugezaako okugoberera emitendera emituufu bwe tunaatumaliriza era nabo tujja kujja tubamenyewo kubanga bali mu bukyamu. Paul Bakabulindi, BBS Telefayina, Gambuuze. Weebale nnyo Paul.